Ensonga z'Halima zitabudde amawanga, zitabudde Omuwarabu, zitabudde Abanayuganda era nga luno lutalo lwennyini olubaluseewo era oluliwo wakati w'Abafirika teekako ne bano Abawarabu. Anti Abawarabu abamu bayingidde mu zino ensonga ne balumiriza Bawarabu bannaabwe okukola ebikolwa ebibi ku bakozi ababa bazze okubakolera era ne babasaba babeere nga bakikomya imbagirawo era ne bagamba boosi wa Halima akole mu bwangu nnyo okukwata Halima abeere nga amuzza ewaka mu bwangu ng'ensonga tennaba kusajjuka. Ate nga waneeno we waliwo Bannayuganda bannaffe abavudde ne babaako obubaka obw'enjawulo bwe basindikira Abawarabu mu lulimi lwabwe lwe bategeera obulungi bamanye ensonga egenda maaso. Obutambi obwo ngenda kubanga mbubatuusaako mu vidiyo eno yennyini. Njagala ojjukire nti nze ali mu katambi yenze Sheila Adita. Subscribing woba obadde tonaba kusubscribinga kwata ku notification bell kijja kuyambako nga buli video gye nteekako neno ekutuukako bulungi nnyo my brother my sister. Jangu tukole community eyaffe nga weeyambisa ekigambo subscribe ne notification bell. Ngenda kubanga imbatwalako mu butambi obumu obukakasa nti no Halima essaawa yonna yandibanga alinnya ennyonyi okuddayo e Uganda. Obutambi obwo ngenda kubanga mbubatuusaako mbatwaleko ne wa mwana muwala Feube ayina ebigambo byasindikidde Abawarabu bano okwongera okubakakasa embeera nga bweyina okubeera. Katugendeko mu butambi. waan idi salaamay. waxaa laga yaabaa xalay ilaa maanta in dhowr mar uu kaa soo horbaxay muuqaalada gabadhan oo aad isweydiinayso sheekada gabadhani maxay tahay, war gabadhani maxaa ku dhacay. Okay, dadyo badan oo dunida ku nool oo ay horkacayaan Uganda iyo Kenya, Soomaaliya laftirkeeda ay ku jirto ayaa waxay bilaabeen in ay gabadhani cadaalad u raadiyaan iyagoo bilaabay inay meel kasta ku soo qoraan Halima waxay u baahan tahay cadaalad. Okay, gabadhan sidaad aragteen boorta magaceeda waxaa la yidhahdaa Halima. Waxay ka soo jeedaa waddanka Uganda balse waddanka Sacuudiga ayay ku sugan tahay, waxayna shaqaale u ahayd qoys Sacuudiyaan ah oo ay u shaqaynaysay. waxaa la soo wariyay gabadhan inay dhib ku jirto, xaalad adag ku jirto, loona baahan yahay in la badbaadiyo waddankeedana lagu soo celiyo. Okay, sidee dadku ku ogaadeen gabadhan inay dhib ku jirto? waxaa lagu ogaaday waxaa jira nin ka mid ah reerka, ama aan u malaynayo inuu yahay aabaha reerka oo famous ka ah TikTok-ga 3 milyan in ka badan ayuu haystaa. ninka ayaa gabadhan muuqaaladiisa ay kasoo dhex muuqan jirtay isagoo muuqaalo la soo duubi jiray. aniga laftirkayga waa arki jiray, waxaan weliba aan arki jiray markii haddaad xasuusataan aad loo soo bandhigaya gabadhii Ethiopiaanka ahayd ee dhibaatada ay ku haysay islaanta iyadana carabta ahayd. Okay, marka wuxuu dhihi jiray waa in muuqaaladu la soo duubi jiray xilliga waa in la wanaajiyaa gabdhaha ku shaqeeya, waa inaanan takoor la dareensiin, adiga waxyaaba noocaas ah. iyo Halima waan jecelnahay saasuu la soo duubi jiray. haddaba dadku waa wada sirdoone, waxaa gabadhii la ogaaday in habiga ay muujinayso iyo muuqaalada yaro ay la soo duubto ay tahay qof jajugub ku jiro oo xaalad adag ku jiro oo marnaba aan faraxsanayn oo dhibaatadii ugu darnayd ku jiro. dadku way il dheer yihiin, waxay arintu aad u soo shacbaxday iyo dhibka gabadhan hadda artan cadaalada loo raadinayo xilli ay live habeen la soo gashay, kadibna live-ka uu isagu music uga shidnaa iyadana ay gadaashiisa fadhisay, balse hal mar intay carootay marnaba ma aysan faraxsaneen ay guriga ku carartay, kadibna isagu uu ka dabagala dadkiina ay bilaabeen inay comment ku soo wada qoraan wuu garaaci rabaa, guriga wuxuu u gala wuu tumi rabaa, cajuube ku jirta, way dhibaataysan tahay, hala badbaadi. bartaasay ka soo bilaabatay arrintan ilaa 7 maalin adiga ama 10 maalin ay hadda socotaa gabadha cadaalada loogu raadinayo. wararkii ugu dambeeyay weliba waxaa baaq loo diray safaaradda Uganda oo dhahay gabadhaasi adaa mas'uulka iyo kambanigii iyada markii hore qaaday halka geeyay. sidoo kale waxyaaba cajiibka waxaa kamid dad Kenyaan oo badan ayaa qorayay safaaradda Kenya ayaa wax ku qabanaysa haddii taadii Uganda ay wax ku qaban weyso, dad walaal ayaan nahay. sidoo kale gabadhan ayaa soo duubta muuqaal yar oo ay aad u murugaysanto oo ay leedahay hala ii raadiyo numberka kambanigii i keenay, ma rabo inaan cidaasi dib ugu noqdo. dadka dhan shock ayay ku noqotay. waxaa kaloo cajiib leh ninka maadaama uu famous TikToker yahay, muuqaal uu soo duubdhaha aniga waa la ii dulmiyey, Halimana hadda waan baraadinaynaa intee ka baxday, Halima waan soo celin doonaa buu yiri, inigana waad ii dulmiseen, qalad baa ay gasheen. gabdho badan oo wadamada Afrika u kala dhashay ayaa bilaabay inay muuqaalo soo duubaan xalay ilaa maanta iyagoo aad ugu doodaya gabadhaasi codsanayaan in la soo badbaadiyo oo wadankeeda dib loogu soo celiyo. arrinkan waxay ku tusinaysaa
awoodda uu leeyahay social mediaga. اليوم أنا زعلانة كتير مدام سعود أرابيا مو بس سعودي كل مدام ليش اللي جوالي حق قدامة لازم جوالي يا مدام ليش اللي جوالي حق قدامة انت بقى تسوي شغالة موت انت شيلي جوالي انت بقى تسوي شغالة موت انت ما بقى جيبوا شغالة أكلي شغالة نامي داخل حمام والله شغالة نامي داخل الحمام مدام انت مظلم ولا مو مظلم انت ابيض بس داخل خرب حقك اسود والله هذا خرب حقك اسود يا مدام انت بس ابيض بس داخل اسود انا اسود الحمد لله بس انا ابيض داخل ابيض انا داخلي انا ابيض انت ابيض داخل خرب حقك اسود لا تشيل جوالي حق قدامه مدام فلوس شغال نقو في شهر 1 شهر 2 شهر 3 10 ما في فلوس ليش انت حلوه شغل انت خلاص شهر 1 بعدين بس جيب انت فلوس ليش شغاله خلاص نقو في ليش انت ما يجيب فلوس حق قدامه مدام ما في فلوس ما في شغل ما في جوالي ما في شغل ايوه شغاله تعبانه خلي شغاله نامي ودي شغاله داخل المستشفى you put poison on the food ليش poison شغاله هذا خدامه كويس الحمد لله مره كويس انت مدام مو كويس والله ما في جنة هذا ولد داخل بيت they rape us I don't know how they call rape in Arabic ما يعرف كيف قولي rape in Arabic ما يعرف هذا ولد boys in your houses they rape قدامة في مدام lesbians كتير مدام lesbians مدام انت دي نامي مال شغاله بدل نسوي كده ليش مدام كلم تلفوني حق شغاله لازم تكلم ماما قدامه لازم تكلمي بابا قدامه لازم تكلمي بيت انا عايشه اسود داخلي ابيض انت ابيض داخلي اسود رسالة إلى العرب buno bakabugende yaba warabu abakozesa abaana baffe nabo bonna bekikwatako ku nsonga egenda mu maaso mu ggwanga naishu fil alam tutambulira mu nsi hayatu suudu fihi la taswa ng'obulamu bw'omuntu owa bulaaka ng'obulamu bw'omuntu kasita aba muddugavu tebuweebwa kitiibwa ka anna suuda lil hayati la tahwa mulinga abagamba nti ffe tetweteega bulamu فهذه الدنيا تحولت للسود بقبرا انسي افوس ريمبو افوس كوميريو مونتو ينو مدغافو فالسود تباع السود تشترى abana baffe batundibwa abana baffe bakyusibwa they are exchanged for goods lakin la ahda yasma' as if no one listens as if no one sees bal al-kullu yas'al la ahda yara kiringa buli omunga talaba kigenda mu maaso balil kullu yas'al buli omu ali awo abuuza ahunaka umsiriyata yatara nti awo waliwo embeera yonna erimu racism ka anna taarikhu la yashhad balinga abaga nti ebigenda mu maaso tebabiraba ala alfi majsara abaana bangi nnyo babonyaabonyezebwa ala basharin يستعبدون بشرا والله أبانا بفي بابا إنسلافينغا بابا تكامل مجيبات صبولا قرونا من عبادات وذنوب لا تغتفر بوي بينتو إلاني بابو نرزبوا نتبسنيوا والآن أخابك على الأرض في الفقر والجوع تحترى قرة ملعونة بنانجي planned coordinate
continent eno ensinga yakolimirwa majzumuna bila uquba abaana baffe babonerezebwa abaana baffe bali mbeera enzibu eri mu kubonerezebwa ne baweebwa tuli mu nsi wallahi majrumuna bila uquba abakozi b'ebikolobero tebabonerezebwa insaniyatan mawluda humanity defeated للحق لم تنتصر والله amazima tegawangula wa afriqiya sajina omwana wa afrika afuuse munnakomera lidhulmihim rahina hostage to their oppression buruhan sanyo lyempulira ndi bulungi ntuuse mbasala ndisiivinze mukwano ndisiivinze naye mukwano weebalire ddala weebale nze siina wenyinza nabbeebaza naye mwebale nnyo mwebalire ddala njafunayo olwebaza oba amaanyi nzije mbeebaze naye sawa zino tebanzikiriza nnyo ku ssimu naye mwebale nnyo mwebalire ddala ndiko embaza ndowooza afunira n'akasooka pya ondabye kanjeko ne katambaala olaba okaabye mwebale nnyo mwebalire ddala bannange essanyu lenzita essanyu littaliima aliima wabbaba mmulabye alabye sirika eri eggwanga byebyo nno ebigenda mu maaso baganda bange ng'obutambi obwo bwonna bwe mbubateereddeyo njagala mutwale obudde obutambi obwo mubuyitemu mubuwulirize muwulire biki ebyogeddwa era kikuwe okusalawo eri ggwe eyajja okukola nga housemaid ensonga zino eno olina okuzenyigiramu kubanga ono gwe twogerako munnayuganda munnaffe akola omulimu gwe gumu naawe ebintu ebimutuukako bisobola okutuukako at any time at any point olina kustandinga still n'obeerawo n'owuliriza ne weenyigiramu abo abantu n'obeera nga nawe face yo eri recognized so that nti naawe akantu konna we kajja mu bulamu bwo osobola okufuna gy'oddukira zeezo nno ensonga baganda baffe ze bawadde inzenga adita ensonga eno yansanyudde nnyo olaba abafiripino bakikola naffe abanayuganda tukikoze era nga mu history mwetuli buli muwarabu yenna waali essaawa zino nkimanyi batandise dda okuba nga babeekengera batandise dda okubalaba engeri batandise dda okubatya batandise dda obabuuza ki ekigenda mu maaso ekyo nno kye tubadde tukaabira companies bulijjo tubadde tuzigamba omwana bw'avaayo nakubira omulanga n'akugamba nnyamba muyimukiremu ebintu we biti bireme kubeerawo ebigenda okuteeka eggwanga mu matigga nti nammwe kennyini musobola okufiirwa emirimu kasita abaana beegatta ne batandika okurayizinga amaloboozi gaabwe jjukira abamu ku bo bamanyi olulimi lw'abakama baabwe ajja kwogera ensonga zonna nga zirina okubeera abantu bano banyige bagambe ekitegeeza abantu bye tubakola babitegeera bamanyi olulimi lwaffe bagenda kutwanika nti tuli babi abawarabu ekintu kye batayagala mu bulamu kwekera ku makya n'ogamba babi eva baagala obeera ng'ogamba balungi oba koze kibi gwe kisiimenti kirungi oba koze ng'ebibi byonna bo bye bayita ebirungi kyova olaba ne bwatta omuntu ng'akimanyi nti no asekadaama alabanga akoze ekirungi era tayagala muntu yenna kukyogerako nti akikoze bo bwe batyo bwe bali kati we balaba nga ebintu nga bino tubyanika kijja baleetera obusungu babasazeemu mutuuka ekiseera nga bannayuganda tebabeetaaga kujja naye batuuka ekiseera nga bannayuganda tebakyetaaga kujja babasazeemu kampuni mubeere nga mufiirwa emirimu jjukira ffe tubasasuza kyova olaba tubagamba omuntu wavaayo n'abakubira omulanga mudduke ebintu we biti bireme kubaawo ebintu obutakkanyawo buti buleme kubanga tebubeerawo wakati wammwe between companies between countries lwansonga mwayambye omuntu wabula nze nga adita kansubire nti aliima yonna gyali ali safe njagala okulaba aliima nga mulamu ngazzeeyo ewaka awoka wengenda okukakasa nti muganda waffe ali mu mikono mirungi njagala manye ki kyolowooza ku katambi kanino ng'oyita ku comment section commenting giresenze gule gwe commentinga kyonna ekikuli mu bwongo kasita kiba nga kigatta ku video jjukira ali mu katambi kano amanya yenze Sheila Adita embagala nnyo